Olwaleero lubadde luyingidde olunaku olwokusatu ng'ebyava mu kulonda meeya wa divison y'e Kawempe tebinnalangirirwa. Olunaku lw'eggulo wabaddewo obutakkaanya ku byabadde bisomebwa ab'akakiiko k'ebyokulonda nga banna NUP bawakanya ebyabadde bisomebwa ku DR forms obutakwatagana n'ebyo bye babadde balina ku DR forms zaabwe. What is here, it was 19 and you can tell that they squeezed, I told you the other time, they squeezed 198 here instead of 19 and this is 19. This is 19. Well, Kino kyatanudde n'abamu okulumba kuli akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala okugonjoola embeera eno era bw'atyo n'asooka n'ayimiriza ebyo ebyabadde bisomebwa. When you raise up your hand, we shall put those forms aside. Then when you are done with the reading of all the other forms, we shall sort that issue out last. Bugenze okukya olwaleero nga bammeeya abalala balangiriddwa okubadde owa Lubaga Mbeera Zaki, owa Nakawa Ali Boken, abasinga gwe bamanyi nga Nubian Lee, ye owa Kampala Central Salim Uhuru yabadde yalangiriddwa dda ng'owa Kawempe yekka yakyalemye. Nebaza nnyo Banalubaga okubba akalulu akangi bwe mutyo n'okuva ne mujja ne mulonda abantu bangi batidde okujja okulonda naye nebaza abo abasobodde okujja okulaba nti batulonda ate era tubaweereze tutandikiraawo okwebyo ebibadde bigenda mu maaso emirimu gyonna mu ggwanga lyaffe Lubaga. Kino kiddiridde akwatidde ekibiina ki NUP bendera ku kifo kino Emmanuel Sserunjoji okuwakanya ebyabadde bigenda okulangirirwa. Wano akulira ebyokulonda mu Kampala ayisa abo bonna ababadde beesimbyewo ku kifo kino ekya Kawempe division okuleeta DR forms zaabwe ezaabaweereddwa bageraageranye n'ebyo ebyabadde bisomebwa. Kyokka bwe baayitiddwa nga bye balina bifaanagana n'owa NUP byalina kyokka owa NRM n'abiwakanya wadde nga ye teyabadde na DR forms okuggyako ebyakakiiko k'ebyokulonda bye kabadde kasoma ebitakwatagana n'ebyabalala bye babadde nabyo ekyongedde okulaga nti byandiba nga byakyusiddwa. Okuggyawo obumulumulu bwonna ku njuyi zombi akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala Jennifer Ky'obutungi asazeewo okuleeta bokisi z'obululu zennyini babale obululu kamu ku kamu bazuule amazima. Kino kituta akaseera akawerako okubala obululu bw'ebitundu ebyo okubadde obutakkaanya wabula ng'eno tekkiriziddwayo bannamawulire. Nga zikunukkiriza okwera ssaawa 7 ez'amalya g'ekyemisana, Jennifer Ky'obutungi akulira ebyokulonda mu Kampala alangiridde Munna NUP Emmanuel Sserunjoji nga mmeeya wa Kawempe omulonde n'obululu 2,375 n'addirirwa munna NRM Farouk Bulime n'obululu 1,853. As returning officer for Kampala, Electoral District and in accordance with Section 147, I declare Sserunjoji Emmanuel, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Kawempe division. Wabula ono olumaze okulangirira Sserunjoji talinze na kumukwasa mpapula ze avuddewo mu bukuumi obw'amaanyi n'alinnya emmotoka ye n'emuggyawo mu misinde emiyitirivu. Sserunjoji alabise ng'ebimusobedde n'abeerako by'atubuulira ku buwanguzi buno. For unknown reasons, I don't know lwaki omukyala tampadde declaration form naye akikoze misana ng'ensi yonna eraba. Ebyo byonna tubyetegekera nga tuvuganya, nze ntambudde ne kamera yange era buli kyayogedde bakikutte bakirina era nze nkakasa kingenda okutambulirako era nja kubanga obuwanguzi mbukiriminga.
Twogeddeko n'omubaka wa Kawempe North Luyimbazi Nalukoola era nga naye yalangirirwa mu mbeera bw'eti n'atubuulira kati kye bazzaako. Gazeeti bw'efuluma yeebaamu ebyavudde mu kulonda ebitongole. Tosobola na kwesigama ku declaration of results form oba ze tuyita return forms okugenda okuwaaba mu kkooti. Wabula olina kwesigama ku gazeeti bw'eba ng'efulumye. Nabwe ekyo tekyeraliikiriza ekyokuba nga tebamuwadde empapula ezo. Singa tewabeerawo kikyuka okulonda kw'ebibuga kwandiba nga kukomekerezeddwa ng'okulonda okuddako kw'abassentebe b'amagombolola ne bakansala baabwe okuva ku miruka. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.